This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Why? Toko wa pichi? Zino ya kamaro kukuba atera jozeko. Nafuna kati aba ride now. Ride now. Ride now bebaliwa. Sebo kati kino kikacha pichi kyosobola okufunira ku app wonna woboli. Bakutwala wonna woboli bali safe. Element olaba njitadde ku mutwe. Bakutambuza bulungi nnyo bali very safe ate bayonjo. Tebavuga kibama. Tebavuga kibama nga bali abanzijamu amanyi. So banange ride now eri safe era kati kwentambulira. Twasobodde okutuuka mu budde. Leero tuuse mu budde kyewuunyisa. Emmotoka wagiparkinze. Emmotoka nagiparkinze. Balaba wano. Balamba ride now, let's ride now. So kati ke wafunye aba ride now. Yes. Kati amanyi ogenda sigaza. Kati element ogiraba. Mufune ebibakuuma omitwe n'amannyo nga mukozesa ride now buli w'obooli essaawa zonna bakukima ate bali very professional mbaagala nnyo ate bayonjo. Waliwo ababoda abavaamu ebiku. Kale tugende tukole. Events Talents Limited Batusako na konkora idadi dansi mundabuli kunkuna amana muwala yefuga tamulira Together with live Toronto, Canada, Kuthate Gordon Mackay Road, and the second edition of Emperor Orlando Experience. Mainga kumina msamu kumi bila bini mwetano. Gata tamu niyeka, adina jeno megadi. Pokinga dollars in Sambu, VIP dollars in Chikome. What to tasende? Emiango saa kumina bilinga jagundua wanta. Osumula kweza e-transfer ku emperorlando@gmail.com. Wakole booking izo na kuwa mkaga nyamusambu. Tano musambu 0. Emu 0. Awanga tuku watebo ewiyo. Tugenda kuwa kulukoba. Live band. Ne True North Reggae Band. Tosubaba DJ Bakabi. DJ Selector Tim Z. DJ Mandre. DJ Evos. Nabalala Banji. Abantu Escabro. Downtown. Richmond Hill. Mississauga. Durham. Shepherd. Finch. GTA. Toronto. USA. Greater Toronto paka Ottawa. Guno mukola gwamwe. Saudi gulu. Binono biteke kidwa. Orlando Events Talents Limited. Baby, how much are they selling? Kadi. Ajja kadi mukasawo. Sumuli nene na jamu pass na jamu kadi na ajikuwa. Osasule. Ate wajikuwa. Ate no okuteeka mu password ate no mudiza machine. Nti yiyo. Ate mami pass. Teka mu. Saba akwadde takuwadde. Olaba ayagala kulabisa. So muyayi namulaba nga asindika akagaji ngamba musajja watu. Kazi munene bwati manya chaitamu. Ngamba jamu kubakamba muge musajja kano nonye kuse. Musajja agenda nonye kuse. Kati ebyo kati otuuke ewaka. Kati jogole abakazi ate nakusuno yeyongedde bayiro. Zinasanga gayi kujimwe mabega kawo. Amazoka juza. Aina obuntu wali. Aina katadde mukamwa. Aina kanywa. Aina nebyano. Nani mgamba ebichebe. Nemgana ngamba kati mbuno bu coffee. Omayi kati adiro obusigo bwa coffee. Ne babusiikiramu obusigo bw'enjaga. Kati nga aina omulondo gwa powder. Ngaina n'uwo okunywa. Omulondo gwo okunywa ogwa juice. Gwa mu kicupa kinene bwe kiti. Kamba wa ebintu byonna byo. Ate omanyi mami yangamba bino mbere ngambi nywa bitu bimbu bitamu amanyi omusaayi biki kino okubeera fit manya musajja wange ate abakazi okumanya bajoga abasajja abatalina ssente ne boba mukwano gwe nze lumu budda mukwano gwange ngamba wayitwalako ku kisaawe tugenda picking boyfriend wange yazze abulekisaawa 9 oba atuuka 11 twakeera tukawali nvuze emmotoka yange entuusaawa. So guy avayo, hey baby, hey what the kiss. Hey man, meet my Uber driver. Uber driver. Go asabye okuleeta ko mpise Uber driver okunyanjula yewo omusajjawo. Oli ejogoli abakazi. Ngomwadde lift yo.
Hey baby, meet my Uber driver. Take on my Inakubasati. Yeah. Hey, how's the driving? How's the traffic here? It's very fine, sir. It's very fine. Nenga muri obusungu. Kati yo yakikola nti meet my Uber driver. Bwe nvuga nemba tuusa. Abajjamu emigugu nayogeranya gamba $100. Nangamba ate bati anti munayo Uber bikyamafuta kundi ebadde embala wano mashi. Kati oteyaddamu kinkola. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kadeka zuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda mza kujira kutoka ntoku ndi mbuzi Sizali samukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abobora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola yakasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Ono oyiso ina kyakole ekitalabwangako ekintu wakisanga kololo naye olinga ate yajja nakyo okuveeri microphone omukulu yagikubye munsa ebyo byemonyonyola obudde bwamala okupigitingira ku kamera senga bosi wanyambaza dda olina okulaga omulimu mukamaawo ebyo busibisanirire oyina okujja n'omulongoosa embiri alenga afutuka mu mpuku ekiriwo kati kiribe ekiti ate bona omanyire ennyo nannyini kyano nze olwo situdde ku bikuleke ondeyiza enkola ntula n'engikola nenyonyola abantu onosobola okuguza obwomu kati okukubulira ekintu kino nze faisat to talk njogera n'otya
naye lwakuba oluusi kati wembera mu bantu nga bakola noise nyingi, I give them time to express their nonsense. Because usually kati awo otegeezani delivering a point doesn't really need better specific shout and then so naye nga yembera gye tuli tubaniriza, this is yet another edition of Kasuku Live with yours truly Pat Badru worldwide, the global traveler. Nze kunyumya mune mwami Kasuku mbeera z'abakazi ennaku zino mutabuse abakazi batabuse, abakazi bakwana abasajja, naye omukazi yalakwanyeko nedda Kasuku. Sooka olindeko katini wano, waliwo omuntu ankubira naye kye nnaamukola. Waliwo omuntu ankubira naye kyenjo mmukola. Owaayi kano akantu kakakwatemu kano wano ku gundi wano okatereeze. Thank you. Obadde obuuza oba omukazi yali ankwanyeko? Kugina emyaka n'otuukaawo okukwana like omukana okukwana nga akwegwanyiza paka kutwala paka mu relationship. Nedda tantwala okunkwana bali bankwanyeko naye tebantwala nko mu relationship. Muli wagume kati nze muganda wange anyway Katonda ebintu ebimu ndowooza abimponyezza mu stage wano baba bagezaako kuggusa nina wenkyukira mu makkati abakazi baba bakwana bo tebalina bugumiikiriza tebalina. Omanyi mukazi wakwana ku ssaawa 10 ssaawa 2 ez'ekiro mulina okubanga muli husband and wife. Layira tebalina bugumiikiriza step ze babuuka olaba naye abasajja tuli babugumiikiriza nnyo because gw'okwana omwala naakwetolooza lanchi here lanchi there biki ye baba abakazi gwe bati omukazi yali akwanye mu 2 kati sooka otubuulire mu 2 omukazi akwana atya omusajja kakati batandika tebaba direct nnyo kati faaga atandika namanyi njala nnyo omusajja omuwanvu nga muddugavu oli awo otudde osibisa bannaye gyebala biki kati bo kati usually there are two ways bali babiri waliwo omukazi alina ssente n'omwavu enkwana ziba za njawulo. Kati omukazi omwavu naye akwana of course naye aba akwegwanyiza naye nga what's there to offer between the legs kati yakivuga speed kati yakimubiri oli otyabbe tusobola osulako ewangwe kuolwo lwennyini era osanga kati abasajja ab'amafumu abayebayeba olwa wedded naye kati nze engeri gyendi nti neekuuma nnyo. Kati wakwanibwako omukazi omugagga n'omwavu kati tusookere ku mugagga kuba abaavu bo kiri brief abanyona kyakuleeta ku mmeeza ajja kukakasa mukwano gwe n'asuula bulayini ngaawo manyi bino ebyoya ku magulu bannanga obiraba nti bakuyita kwesalako bigambo ebyoya bino obiraba manyi bagamba ffe ab'ebyoya kulwayagala otandikiraawo kati akuvuga akuzaawa ateekawo embeera nti ekiri eri mu buliri akusuubiza bya ssente yakusuubiza ekiri eri banayamba nokandi waba n'akazigo n'okwogerako munaye ng'olina akazigo munaye nati ab'obuzigo manyi be batwogerako anti munaye kali yakuvuga akuzeeyo byakwegata oba brief era bwe tebimenye era omulekawo aba talina ssente ze n'ogamba saagala kwegatta I already have someone ampeebi kati abagagga abakazi abagagga bo bya ssente ayogera kimu ekyokubiri nassaawo ssente hey how are you biki do you mind tugendeko ku dinner don't mind all expenses on me ate abasajja baganye ebintu byakaweweefu by the way bawulira all expenses abasajja kasitawulira nti ngenda kutuula nzikirire dinner always on me tamanyi kijja mu maaso kyenjo banyumiza mu maaso dinner ofaayo ku dinner enkya ne mugenda nakuwa ne transport yawo agaba ne transport okwabamu kati fana esimu yangu bad data oba transaction yegaye tofaayo yagala data kale abakazi ate basinga by the kukozesa crouching tiger crouching tiger okuteekawo ssente nnyingi neyefuula nti ate si nnyingi bino gwazifunye n'ogamba ni baba oyaga ya time data wammeka naye tofaayo kankuteereko weegulireko n'ateekako 10 ogenda gulako wa mutwa ogamba nfunye kati omusajja bw'afuna eyo perception nti bya ssente nti bampadde 10 nguzeeko wa mutwalo kusadde 9 katugende bebi naye tukozesa emmotoka yange eyo gireke kale
tutwikire kankubire mukwano gwanga jaji none naye alina transport taina tumuweereze lete namba oli ne bamuterako 5 kati abakazi ba sente boogeza sente in reality ayogera kimu bibiri kiddako ziba sente mugenda mu dina shopping bana ye size ye eri kyate bayiga size ye eri ki naye kasita omukazi mu ex wange yanangirako essaati katwayawukana dda but you know you can have a shirt nenga tojambala katumu nenjijjayo nenjambala nenshutinga video bandi awo ng'akasimu sijimanye namba hello hi owa essaati ga yakunyumidde ani ono mnaye tonzijukira nze yagula eyo essaati yange eyo kabani eze gundi essaati ya bulaka giwakoledde mune mugamba gugwa jimpa ate nze namanya nti ejja kunyumira kyokka bulijjo tojambala naye so watandise n'ogikoleramu naye giwulidde material nga saakwebaza okakasa nziremu nkwebaze era omukazi bwakuwanga ekintu kasuka every time olina okujugeza n'omwebaza nakakomo naye webala akakomo naye kalungi kanyumire after some time kati bo babeera satisfied ne the moment wobe aba agenda kujjukiza omukazi lwakulangira bayagala omwebaza bibi no ngenda kwambala essaati bambi jambale nza ejana tuleka kulekawo simayagalayo nendala ate size yo kati njimanyi kati abakazi mu birabo katuwadde walinga akwana spendingirako wadde essaati agambe essaati yo size bayitewe nengatto ate obugatto nina edduuka eyo lyennalabye abakazi they want to impress in the shortest time possible so asobola okukwata kano keŋŋamba kano ogenda ogira wati ng'akumaze nga kasita olobamu bwoti trip kati omukazi nti bw'aba ne ssente asobola okukozesa ssente ze occupy yo ne activities ze ebyokukola bivuddeko kyova agamba gaye abuze ekikazi kyamuwasa kwajala abasajja we bagwa mukazi ba ssente babula ogira abakyali wameto kyamulaba gaye yawe kumbe baliyo bamuoccupying kino kiba kiggwako tugendeko Kalangala abagwa nagamba tugende Zanzibar kati ate ebintu bya ssente remember oba toyina ssente kati omukazi ng'amaze oyingira relationship ebintu byonna ebya trips biki tobi planning tobaako nakusalawo mucyo gwokola kyakutuula available waba nga byakuvuga gwe bakugamba kulomukaaga tugenda wa gogenda okuvuga okola byakuvuga buvuzi nakulinda mami tugenda kulya ki abakazi ba spending abasazeewo okwagala naye okulangira tende yekikazi yo teriika bikyuka bwe biti nga yakula eddakikezi na wano nakuteekamu ate nakugamba ne bwe weerabira nakugulira akakomo naweereza jjajjawo ssente ng'alwadde n'empezi walwerere wa abasajja bo kye bakola usually wamanya nti omukazi alina ssente kati asitula ebizibu ate abireeta kimu kimu kati teekako face eri sad emotion maybe kikyate abo mukyalo nabo talina akamuweereza ssente luli ate kiki ate simanyi jjajja ati agudde mu kinnya bamuyunga kyokka muzeeyi bange tebalina ssente bebi tufa ssente mmeka kumbe abakazi bo babanontinga abateeka wano mu mutwe buli kyakuwa buli kyakuwa ye aba akimanyi that's why omukazi ayinza okugamba nakolera kino n'omugamba ddi sinze nakyekolera but at the end of the day kuddayo kukola ssente era zo kasita nakizuula nti okuba n'obulamu obulungi mu relationship you need money okubeera nga gwokomandinga era as I told people the moment omukazi bwakuwasa n'akutwala ewowe nga ye breadwinner nga yalabirira you have to be submissive olina okukkiriza ebya mami olina okukkiriza fe abawoza nti maama wange mumanyi yafa ng'ogende wa maama wo ng'akulabirira but the moment wojjira wano mu maka g'omukazi ng'ozze kufumba ebya mami olina obikola okuzuuka ku makya omukubira engatto agenda kukola kuba nti gwosigala waka kati bati wakubako ku ngatto ninamu eggume ninamu ku ggume nazo manyi ninamu eggume tebansindiikiriza ebyo mu bulamu bwange mulimu ebikola n'ebitakola because nakuzibwa jjajja wange kati amalala gange gali mukosa mmoya ne bwojja ne ssente zo waliwo limiti oga ekyo sijja kikola kati owa ssente bw'otandika ekyo sijja kikola wali nga ye katapu akaziba nga relationship ehiitinga ekisenge naye abasajja bakuba engatto bagolola engoye
ate na baby njisiza mmoka kusuti kangako nga bwe naba wano kale antu ino okubeera mu comparative oli agenda kunoonya sente ogudde mukukulula ogudde kukola ki bowuliza oluyimba lwa Bushoke aluyita Mama Bwenge ebyo abyogerako yanza bwe nalaba Bushoke mu America nemanya kati ekyo yabimanyi bwe bitambula omukazi olina omumwerekera out waba yagenze mu mikwano gy'olusi n'omulinda waba tayagadde gwogende to be part of. Sometimes women balina bwe balaga n'alaba nti bba wange wano ayinza okuba tannasaanawo oba ng'agenda kukyusa wardrobe era omukazi wakutuukirako ng'ayagala kukyusa wardrobe naye munaye esaati ezo zigyeko otandikiriza ebitogi ng'omanya alina mikwano gye wayagala okutwala n'atandika n'okukookinga enjogera omanyi bw'ojjamu eno world oyogera bw'oti hi how are you how's everything we bakubuuza how's home gamba it's fine okola ki n'akuwa tayito an engineer akubuulira n'ebyoyino kuba yaba amanyi world gy'ogenda gyakutwalamu yakola ssente obutamuswaza ate akubira byoddamu n'akubira n'emboozi yo weeyina okukoma yaga say hi to my CEO hi how are you good how's home is fine naye kati fe wetwabeerera eri introducing nga house husband bashinge bekiba kitambi house husband kati ye musajja nga asigala waka nabo babikwanjula mbono house husband kati bakwanjula saagala okikulirize mbadde njagala kasuku nze nnyumya saagala anti gwonyumya because what I'm hearing is new to me. So they could introduce you. They can introduce someone. Listen, they can introduce someone. Okay. For you, did they introduce you like that? Yeah. This is my husband. He's a homestead dad. Yeah. Homestead dad. Yes, no. Sente kubonyabonyeza my brother. Neze no binyanjula yebyo. Buli kiriwo kyatika emisana. Aho kyatika ono obiguzisa kinga byatise. Omanyi mu church akulakulana abaana babatwalanga the first priority kye kisookera ddala baba baana nera ne mba munoonya wakubeera biki bagamba wano kumpi ne park abaana we bazanyira wano kumpi ne somero abaana we bagenda somero wali kumpi ne shopping mall abaana ono batwala kitambulira ku baana so ebintu by'abaana babibatera kumpi awo environment kyonna kyokola kirina okubanga abaana that's why baba kwanjula bayino lagako ani ayina obuvunaanyizibwa ku baana ennyo if you come out nti gwokola then who stays the kids talina kuba nani gw'omukummwe kiva aba direct nti ono homestead dad agira waka gamba yes but gamba mbeera waka nayo sinsoma lwe wanti ozimba profile sinsoma nembako n'ebintu nti byenkola I'm an engineer back home. But here, I help with the kids. Kati bali bazungu techi uganti I'm here. I stay with the kids. It's techiwawa atamanya mtu wasajja wavunanzi. What is their responsibility? Kati our relationship igenda mu maaso. Nina guy gwe nasanze mu supermarket. Nga akurula akagaali. Ng'omukazi akutte ka handbag. Mukazi yasonga. Baby tuteke mukiri omukazi alina sente okuyita baby tisikizibu ki kasita obanga okkiriza mbyagamba baby teekamu ekyo teekamu tutwalire oba tubatwalire ku nsene n'abaana abanazirya n'ebindaazi kasita olaba omusajja ng'asindika akagaali ng'omukazi ayambadde handbag omanya omukazi ye bugagga tubaya bakutte akasawo akalimu ssente abakazi baba protective nnyo ku kasawo ka ssente ako kati obutaku ate nga ayagala okulabisa mutuuka ku counter kyekizibibabigwo naye amusajja netunoonya ssente gw'obijja mu kagaali gw'obizaamu baby how much are they selling kati ajja kaadi mu kasawo asumululi nene najjamu paasi najjamu kaadi n'agikuwa osasule ate bw'agikuwa ate okuteekamu password ate n'omuddiza machine nti yiyo ate mami paasi teka mtaba akuwadde takuwadde olaba ayagala kukulabisa so omuyayi namulaba nga asindika akagaali ngamba ye musajja wattu mukazi munenenene bw'ati
manya chaitamu jamu kubakamba muge musajja kano nonye kuse musajja agenda nonye kuse kati ebyo kati otuuke ewaka kati jogole abakazi ate nakusuno yeyongedde bayiro zinasanga gayi kujimwe mabega kawo amazo kajuza ayina obuntu wali ayina katadde mukamwa ayina kanywa ayina nebyanu nani mugamba ebichebe nimugana ngamba kati mbuno bu coffee omayi kati adira obusigo bwa coffee ne babusiikiramu obusigo bw'enjaga kati nga ayina omulondo gwa powder nga ayina n'ow'okunywa omulondo gw'okunywa ogwa juice gwa mu kicupa kinene bwekiti mugamba wa ebintu byonna byo ate omanyi mami yangamba bino mbere nga mbinywa bitu bitamu amaanyi omusaayi biki n'okubeera fit mumanya musajja wange ate abakazi okumanya bajoga abasajja abatalina ssente ne bwoba mukwano gwe nze lumu budda mukwano gwange ngamba oba yintwalako ku kisaawe tugenda picking boyfriend wange yazze abulekisaawa 9 oba atuuka 11 twakeera tukawali nvuze emmotoka yange entuusa awo sigaya vayo hey baby hey they wadde kiss hey man meet my Uber driver Uber driver gwasabye okuleetako mpise Uber driver okunyanjulayo bw'omusajjawo oli ejogo ly'abakazi ng'omuwadde lift yo hey baby meet my Uber driver ate kati nayo ina kubaasa ati nogamba yeah hey how's the driving how's the traffic here it's very fine sir it's very fine nenga muli obusungu kati yo yakikola nti meet my Uber driver bwe nvuga ne mbatuusa abajjamu emigugu nayogera nyagamba yeah $100 nangamba ate bati anti munayo Uber bikyamafuta tundi ebadde mbala wano mashi kati oteyaddamu kinkola naye kati emputu yo kasuku tosobola kufumbirwa tosobola kufumbirwa sisobola abakazi bajuga ayina kusaba abavuka wala abavuka bayina kunoonya ssente zisanga nga tosobola kuteesa obeerayo nga toteesa program zikolebwa eri mu high command gwe naawe kati obaako kati n'okutuuka ku level y'abaana mu bye bagamba mwambale tugenda ate gwovuga gwovuga ng'okoleza mmotoka tugenda tuteesa twandiise wano tomanyi mafuta mugenda kubagunywa gammeka awo gwobuuzeeko okola ekyoteekemu tosaamu tobuuza tokola ki naye kati kyenyagala obbuuza like kati bano omukazi baakukwana like 100% oba toyinaamu oba olisobola 100% because no kati ate challenge eriwo nje abasajja babakwana they become reluctant kuba bamanyi oli sente kuba abakazi ngeje bateekamu sente nyingi nga bakwana naddala nga batandika basamu sente nyingi kati omusajja yozala asula n'ennanga n'ebyemirimu ogenda awo omusajja yaraggulanga wakaduuka ake takyajja alina mami abeera mu kuvuga motoka za mami kubanga motoka za beeyi zikyukakyuka kati sente nike yakusangamu nako tokassa ate bulwa abasajja agamba naye ka impress ngeko naye nassaamuko obusente bwe ne bugwawo kati n'osigala nga literally you're going to depend on the woman kati otuuka mu situation nga tosobola kuteesa ate usually abantu abasajja abaavu beeteekamu nnyo akasente okulabika obulungi kasente zeyandibadde nazo hard cash abaaze wajimu gulamu saati biki kati omusakazi agenda okusanga nga toyinaamu kati osobola kugatta mputuuyo nakuwasibwa abakazi abawasizza bafugira ddala abaana nakunyumiza ekyaka okututta abaana mu paaka ndoza nakigamba ogenze ne kaadi naye bazanya ice cream n'omuswayipinga message zigenda eri kwa command ekyo kasooka takafaako abantu ndi pizza n'obagulira pizza
Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Nganansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Entebe balina nakawuka 0 Phase 4 ne Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Omukuru. Hello? Ewa message chichinga zijja nnyo mukola ki mulya gonya? Amami anti abana badde bagala mu pizza wano naye ekyo. Ene binyonte ekutta noga kanyweyo ka milk shake. Ati message eraga wali aswipinze milk shake. Hello? Ate ani asabye milk shake? Nze badde nego tosobola gumiikiriza wavugudde wakanga tolidde. Kati ze message sente zikunka hawe tunatukokola shopping. Kuoba okoma. Kati abaana ate boyino bagulira. Abaana abato baba bazannya. Kibasinga okola kulya. Oba olyawo nga bakomyewo balina gwe balabye nga ali ice cream. Daddy samba ani bambi abaana bamanyi go spending. Kati bakusaba ebintu. Molesi. Daddy ice cream. Kati otyo baga anti mama wamwe. Agambye kyetusaasaanyizaako kijja ozeseza akugamba nti gwe tosobola kugumiikiriza noddeeka bazanyisa obazze wako batemusobole nati bagambye baagala n'okuswiminga naye pulu yakusasula toyinaamuko ku ssente nkalu ekadi yakikuwa kati oluusi onyiika ate bwe weebuulirira nolwagala okunyiigwa muyiseemu eggaali nojjukira omugaati yo yomba mukati nati naye abaana ate gwa bampadde gwaki tiwabeeretedde embaleete ojokole bamanyi byogera byonna mbaleete ojokole tuswishinga ebifu layira anti munaye kati ate nokaka anti munaye naawe oluso munange oyomba munaye omuntu mu understanding abantu obamanyi naye kati kale bagira bazannya kale obenjale kala kata wali nwedde ka milk shake abaana bazanya tebakoowa ate abaana bazanya ne bawummula namu ne beebika ne bazuuka ne baddamu bo ne balya gamba nkoze ntya nange kanguleyo obusumbuusa bubiri ate lunati obagulidde nawe n'ogusaba bipingisako obusumbuusa bazeemu ne basabayo pizza endala naye nga pizza zaawo za ssente nnyingi anti nange mbate nfuniddeko kubuso naye munnange gwe wabaaki gwe omuntu omukulu atasobola kumanya gwe watutte awutu oba watutte baana andi nange ninamukalusa wazifuna ddi ndindodde ewaka ye mugenda fumba ki leero nga bakubuuza olwo timugenda fumba ki olwo bakukigeneralizinga kati bakulaga gwe n'abaana bagamba gwe nti ogenda fumba ki abasajja nga kikadi yabinyumizaawo nga ndowooza byasaaga naye ndowooza asaaga bw'osobola okuzuuka n'oyoza ebintu n'osiimula ennyumba n'ogolola engoye ate n'otuula ewaka mu kinu welcome back thank you biki ebigere empulira binnuma ofukamidde ku mavivi oyiro wamuleesedda nye mama ng'okozesa maanyi kiki oba toyagala bireka ensonyiwa omuzikekige abavubuka banoonya ssente but end of the day nze ayitala abavubuka mulina okunoonya ssente kuba zi teziba zizo nyini ssente yazibaako kontrole yamanyi engeri gy'anaakozesaamu ssente ze okufuna ky'ayagala era nze kati abakazi mbanyanya kitono era nze kati omukazi bw'ojja ne ssente zo ozimperera mu mutima ki sizaakunnangira mu maaso okitegedde era kati abaana kati ebintu by'essomero kati olaba kati muli ku dina baleese ebbiiro omanyi olya wemba n'omukazi ng'akututte out osobola olya kyoyagadde kyonna
kati yise ba waitress baleeta bill bagiwaggwe ate waiter osa asigala wa waitress ajja ne machine najja ne bill n'agifu kati abasajja ebiseesinga agiyisaamu n'abala n'agiwa omukazi kati ate obadde osoma yaki n'akikubuulizaawo sebo kati obazeemu meka z'ogenda okusasula olwo nga mwayombye oba it is business as usual business as usual kati omukazi wamala okutwala ewuwe bye kano kiyakusiga akazigo ng'akutwala biba byagwadda wali amanyi oliwo era abakazi mulimu abakimanyi nti wano aliwo wula ssente era n'akufugira ku ezo so toteesa emmere yagamba bw'agamba njoyeza kino tugende tulyeko wano ngenjala kulya ku mmere y'abachina oba tojirya gugenda genda naye atojja birya kuba yagenda obisasula kati ejjoogo litegedde naye nga takugambye nti kankufunira omulimu okole kuba kimanyi bw'onookola ogenda kupaluka afuba okulaba nga kuteerawo environment TV inch 10 togandaga nti amaaso gakuluma kulabirira abaana bakanyagamba taata waffe ng'atubeereramu ng'ayina omukwano kumba oli mu bufu naye kati baŋŋamba ennaku zino waliyo ate abakazi nga they just do it basically ye tanoonya musajja agenda kumufuga ayagala submissive man atuula wansi n'akulaba n'abala nga omukazi anoonya gwanaafuga bwe balimbo nga bafuzi nga ye anoonya nga baba wafuzi ate ng'akasente ke kalimu katini naye omukazi tasobola kufuga musajja alina ssente omusajja alina ssente tafugika wadde n'akatini ande aba ne pulaani ngenda kulaba mipiira ngenda singala bakyali bange tulina gye tulaga biki anti omanye ogenda kweteekamu ssente ezo kati we bijjiramu ng'omukazi alina ssente bakasuku bakuyise eggaali ovuga ya mukazi anti olina okumunyonyola amanyi bakasuku bampise tulabe ku mupiira mugenda wa naye amafuta toyonoona amafuta ngenda kuvuga mpola tetugenda kugenda wala okumawo saawa mmeka asigenda kulwayo be basajja bootuuka mwakatuuka mu kifo n'akubira omukazi ku vidiyo hey baby tulwano ne bakasuku oba n'akwata aka vidiyo bane mugire muwage okubaako obuwala n'abusalamu n'abaweereza ku WhatsApp kati twegendereze nnyo bano omukyala wuno ayagala babuuzaako olwose mumubeereramu nakyali wange akikola ennyo gwe tubeera naye ate musajja mukulu oba oliawo nga tukwateyo ka vidiyo wano yabeera direct manyi mukyala wange ayagala omumanyi oba ndinamu ogamba tukwate omukazi aleme kupaluka ewaka oba kusala ssente za byakulya ng'akibagamba baatyo ye kino tabyogera naye agamba manyi mukwateyo ka vidiyo mukyala wange ayagala mumanya bwa bwe tuli naye nga yamayisha ayitamu oba tugenda keerewa mwezi na update nno ino ziwa obeera ozigaba ade kuno okudda ku ssaawa kati ffe abatambula obutambuzi n'ogenda essaawa z'oyagala zodda k'ogenda era okikola ogusooka n'akutunuulira oluddeyo manyi tutwereyeemu biki kati oddamu nga position endala ezze weetaaga emmotoka nagamba tugenda babiri anti omanyi baboyizi babadde bagambye tugire baboyizi be baani nange ndi gaalo tugende anti omanyi bijja kubba owa ebimbowe naye tugenda kati ekitegeeza oluusi bano abasajja be tulaba ennyo ne bakazi baabwe baba ku nkola y'NRM ati ovalaba bati ogolaba baba happy taba happy ate olusuba avaako ku mmeeza yaabwe wali najja wano n'asooka akubamu ku dansi n'aseka ate bw'atunulayo ne bamuwa sayini abakazi abo balina busayini bwabwe bwe bakola ekale bagga nja kugenda kubeeyongeza naddayo n'atula ku mmeeza oba munaagitulako nga temunyumya nga tuzina ekiro kasita kiba nga kigenda kugguka paka ye kasita aba ng'akulabako nga wooli awo so at the end of the day kunoonya ssente ekyo abavubuka nze mbagamba ejjoogo ly'abakazi mulina kunoonya ssente ebyokusindisa bugaali kulangira ngoye okusitula baana omwana nno nga wone mukulu naye omwana lwaki tomusitulako obaako oyo tambula akola ki mbeera waka gwe mulimu gwengira n'omukuba ku kibegaabega kati abaana bo baba balaba taata atuwalaavu atubeererawo kumbe gwoli ku bufumbo era omukazi lwafumbyeko ate kiba nga wow factor
N'okoma nga ye yafumbye bogezeko mu gym nga ye yafumbye kamere we kali gamba wow. By the way nafumbye kasityo akalungi no gamba bambi we bali nnyo. Kati gwe Maroko ya atote gulewo ebintu. Omusajja. Ogwe mu sepishi. Ozozi. Kazo mayiwe akomaye wakana gamba ne yonunga wachafu ngapulire nyumba bakabo kibuno. Ngo omukazi yabyogera. Bana toba yafuluma nakoma gwosiba waka. Yamanya nti banna. Lebye ebintu mu sinki. Lwaki mubijjaawo? Because you a man. N'abaana abali ewaka tasobola gamba lwaki tobijjaawo. But I know generalizing. Lwaki temubijjaawo? Gamba nsibye omutwe gunnuma aluma. Ebyo nja bikola bimu ku macha. Nomanya nti okigassaawo olwo. Okichenga. So embeera gye tutambuliramu. Abakazi kujooga abasajja. All through here and there. Naye obuzibu ndowooza bwe buvudde era ng'ono bwannyonnyodde. Abasajja tebakyayagala kukola. Wadde. Ate omukazi olw'okukuba Tiger Claw. Omanyi eyo Tiger Claw, Crouching Tiger abantu abatagimanyi. Abasajja bagikozesa nnyo ku bakazi. Crouching Tiger oli omusajja asobola okukukwatirira. Maye waliwo abawala abeepika nti nze tekisoboka. Omusajja nakukwatirira ne begibeera emyezi 6. Nga takusabye wadde naye nga kukolera bukolezi bingi. Buli ky'oyagala. Omutima gwo ne gukkiriza gwokka kati ye Crouching Tiger. Ejja bweti mpola. Kati mbadde simanyi nti n'abakazi bagikozesa. Bagikozesa. Ne lwakuba bo babaagala mu bwangu. Wali mutandika. Let's go to Ginger. Saha naye mbadde sina mafuta. Emotoka yo egenda mu sente meka. Tugenda wali bagisewo full tank. Kati beerako ne kati beerako ne zino akuwayo n'enkalu mu nsawo. Ezo beera nazo just in case. Zikubeemu. Ate waliwo abalala kye bakola n'emikwano gyo bagiyita. Je abantu ne balya ne ate abayitayo emeka nga tannabakoowa. Era mikwano gyo gy'otandika nagyo mu relationship. Kasita ye akiggusa n'akufuna. Ng'abasalira kaawo. Mikwano gyo tegikuzimba. Mubeeraawo muli aido. Temwina kye mukola. Mubeera mu kuba lwali. Kati abo beetaaza ki? Ng'alyoka akutandisa biri. Saturday, Friday kiro. Let's go for dinner. Bakutwala mu restaurant obo obwakabi eyo. Ekibaawo kati omukazi bakola routine yaabwe bweti. Bakoba nemulaba DSTV na movie zayo zirago bakusaawa 2. Eyo movie time. Bone mugiraba we muli emmere. Bwe mara okulya emmere saawa nyanga muyingira obuliri. Olugwo bamuwase wajjo. Na kunyori mbuliri. Mbuliri oli omu tulote tujja olusi tugenda nakwata ku mama yenga webase wala. Simanyi oli ku simu tosobola nyigira timu mbuliri. Ng'ogumolonga luki anti goyina okkeera. Ate gw'okkeera kola. Bw'aba azuukuse bw'aba anaaba eno gwe ng'ogera eri onoonya ku kyayi ku makyavu kakupe ntadde ku dining. Mama ndyaze kana we noga akanfundeyo kachai nawo nokalya nonywa kampaka oli mukuwa mukulu company agenda kukola. Mara ngo bitegulawo kasita asibula ngamba ugenda kuba ku masimu kunyumyako ne bachalibo olabe filimu zoyagala kubera family movie yeba yakutamadda ngekutamidde ddala nga tukyalina nakyo gyetaaza. Ate abakazi abasente bafuga olaba ne mugenda wamwe ku mikolo alagira abeera awo ayagala alage nti gwe musajja ewaka naye ate ayagala alage nti sente yaziina. Mutuusa ku mukolo biki kati yagamba kakifunayo mulamu abo abeeguye ennyo bamulaba bwabwe abalina ssente. Gwatuukizaako mwategese mulaba naye tusanyusa okulaba. Sisitawo mu kifo ky'okwaniriza gwe ayaniriza mulamu kuba yalina ssente. Mulaba tusanyusa okulaba naye mugenda tuulawa. Twabatereddewo katenti biki. Naye muteese ku mazzi waliwo ku musoda nyogoga biki. Mufuneeyo kapaasi kange olugwe. Ate ne family emanya nti bakuwasa. Ne bw'ofootya family emanya kuba komandi ye bawansi. Nigwe tuyenda mama. Bagambe tufuneyo ku ssente waliwo byetaagisa. Ani azaagala? Pitira gundi muula wange oli yabe. Nga baabuuza mu ani azaagala. Pita muula wange kati muula oli gwe baziwa yatambuza amawulire. Mukyala gundi atuwaddeyo ku ssente ezigenda okusootinga kino. Eba mukyala gundi talina kyakola. Kati bwe baagala kye baagala ekyamaanyi gw'ositukiramu bwaze n'omukazi alina ssente. Naye ate gw'olina n'okukola emirimu wali ewaka okulaga nti mukyala aleeta ssente nange nteekawo hardware. Oli ajja mu imani gwe n'ojja
hardware wano moving kino zawa kibi kino kitambule era omukazi wagamba ne totula nnyo mu tenti kende eri bakulabe banno anti mwakoze ka tenti ka omukazi mugaga aina akateekawo akaika gazebo atudde emmere egenda musango mu special meal totula mu ate katuweebase banne eri baagala okubayambako genda okikole ku mirimu genda okole ku mirimu emirimu gy'okumukolo gye muba mulaze kati ate eyo version nga mugenze wammwe kalate bogende waabwe gujja bagira kuba family bekimanyi mu kyamuwala waabwe ayina ssente yakuwasa tebakuyita nno na taata gundi bakuyita linnya lyo Anodi soko je Anodi ali wate aleta akyapakinga mmotoka mutsena ajja tuyambeko wano twatiri linnya kamezo tutereyo TV kundi ttala wagulwa aleyo wagulu sisambi kiri kyetaaga okusitulayo n'okukitematema omukazi wanti omunyonyi naze ndi mukuuku ndi mulwadde lwaki twayise ku pharmacy lwaki wafunye eddagala nga tujja kati nze kati family yange nzigambe nti omwami nawasa mulema ng'olyoka okola emirimu kyoka nga mukazi waayina sente ate mukazi nga yagadde kulabisa okulaga kuba mukazi at any one point ayina okulaga nti yayina ssente essaawa yonna omukazi akuswala yaba ayina okulaga nti nze nataddemu wano that's why mukazi neweba buno obulamu bwaffe obwa bulijjo nomalamu ng'ewiiki nga togula byakulya kasuku nga yateekamu ng'oli down era ogera abasayini zikulaga nti olinawo okugulu mami kiri kitya kuba ebintu bisobola okuggwa waka omukazi ng'abira biweddewo naye ng'olina omu address omugambe tubiweddewo ndi grocery twetaaga tukoleyo ka shopping naye nga sinafuna ssente kale katukugumiikirize wonoofunamu maama tugire naye ng'ebintu byawedde naye nga naye abiraba nti byawedde naye ayagala obbabonyabonyamu kakulage nti naawe olina okutandika this is where the power lies yes so olina okukkiriza eyo mbeera tukugamba nti download the Ride Now app yes gwe ayina gy'olaga tuyina piki tuyina tukutuku tuyina vaani tuyina tipa tuyina fuso tuyina magulu 10 emmotoka ezabuyonjo ojja kubanga odownloadinga the Ride Now app okole kali ke tugamba nti let's ride bavuga bulungi basunsule tebasumbuwa tebongeramu ssente app ssente zekulaga zezo osasula n'okusavinga ssente kuinako wallet oteekako nti transport wa weekend emitwalo egi 5 gyenjokolako mpola teri driver wagenda kugambira mbu ate nyongera agamba ssente app ezitemyeko zagenze dda so right now mujettanire we are covering all over. And lastly banaffe aba electoral commission bakutegeeza nti voter verification exercise egendera ddala mu maaso genda ku polling station yonna gye weewandiisizaako ogenda okebera details zeezo olabe nti amannya ge wateekayo geego emyaka gyegyo ne gye wagamba nti gy'obeera gyeyo oleme tutuuka ku lunaku lwakulonda ate owoze bana nze ng'erinnya lyange siriraba erinnya nga bagamba so ffe tulina lyerino gwe ate lyotugamba lyerino no go and verify your details osobole okubeera nti mu 2026 akalulu kogenda kalonda bukwakku olonde omukulembeze w'omukiise gw'oyagala okubeera nti ate yatwala Uganda mu maaso obaka obwo butuswako bannaffe aba electoral commission so yeyembeera nga bweyimiridde abavubuka omulanga gwo tugenda kwongera ogubakubira munoonye ssente I know it is challenging out there but bino bati byakuwaddeko is the face here the humiliation tulina ebintu bye tulabye omukazi n'ovuma muvume nga acunya kyaliiwo novayo n'omugamba oliyiga kino olwo omukazi ne baganda nga waliwo omuganda waatera abeera weewakaawo ng'akimanyi tosobola mugamba nti vaawaawo so nze bannaaye ku ndaba essanyu lye tulina eno ffe ng'olinamu kasenteko nga gwagaba amateeka embeera gy'obeeramu gw'omanyi essaawa zodda gw'omanyi by'okola naye gw'omanyi omukazi okusindika ewaabwe nga baba afiiriddwa gwe n'ogenda osuleyo mu lumbe nga yajja ku makya ewaabwe mbugwa genda ogendeyo gira oyambayambako yoyo gwe bayita omuka omwavu akanyamirimu
Gundi Agnes nga taze agenda kujja ku macha. Kandi bambi mmwe kuva data sura mu mpewo. Kati mugenda tandi omukole otegese tete mujitaddewe munaswana sura munasibe enchanti. Tujera kye kindese kugizimba. Waliwo kidala kye kyetagisa okukola bannange. Ne waliwo ku bya sente nendo tulinda Agnes. Twadde twetaaga amata obuji nendo zatumulinde wanda. Balina ke bakola. Mufo kyo gugamba ggwe omukubire. Ade bono gaje akatumukubire. Twadde twagala muveeko twawasa mu wase. Twadde twetaaga sukali w'abagondi naye katukubira Agnes. Taze ni atukoze bubi. Ate rutale yagira bino ebintu yabigwe. Woli. Bakugambe tetulinawo sukali. Nawe olage kumanyi go. Okubeewaka. N'olyoko owulira ng'obulamu bukugwako. Anyway. Emboozi bagamba tebankadde. Naye webali. Baali bakufuga bwe batyo. Enfuga yange teyali y'amaanyi nnyo. Byange byanga by'abaana, trip, kufumba. Banza I love cooking naturally. So kufumba is not this. Bamu apron wano boti ngeno kabina wano maso waya yekutte apron n'oleeta piraawo omwana yaŋŋamba bbaatyo oyo mu piraawo atabula piraawo n'ogamba kikino ate abakazi abo bajooga wakusanga tomanyi kufumba asobola okutwalako mu catering kakoosi oyiga okufumba mboze n'amalala go kasuku sifumba okufumba kakuyigiriza kati abaana banaalya ki expect me to come back here in the regular ngwe mu kiyungu mbunfumbe have to learn basajja bano bali eri bafumba olwo ayogera mu kifaananyi kubanga abakazi abalala banne bawasana ate banga ababeera ne mu association waabwe bawe bawasizza abasajja basajja bano bali eri bafumba berabirira abaana ote wano neggume lyo eggume linaaso mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulula bababbi abakyala wale somuyomba enyembuto katonda yechembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangabi ebola yakasajja kasendi kalimba banange esendi banange